The turning point was in 2020 when, for the first time in Uganda's story, little persons were recognized as people with disabilities. Meaning, from 2020, little persons legally are entitled to a range of services, programs, and opportunities designed for disabilities. These programs include those in the Disability Act 2020, access to healthcare, access to education, access to employment, and creativity. So, what we are now trying to, as MPs in our advocacy role, is to ensure that people with disabilities are mainstream, little persons are mainstreamed in all existing programs and activities of the government. People with disabilities are entitled to 10%. So we want to establish how many little persons are included in 10%. Second, there is a national special grant program for people with disabilities. Every year the government releases more than 18 billion shillings. We want to know how many little persons are getting access to this money. We have a program for admission to public universities and affirmative action in all public universities. We want to know how many little persons are going to university under this important program, and so on. So the role is positive. The role is positive. All of us must work together to see that. Tulina obubaka obwekuusa ddala ku nsonga ya data. Watunuulira mu results za gavumenti yaffe, abantu abampi tetufiiriddwako nnyo. We don't have data about persons affected by dolphins, and the government cannot plan for us. Government esobola kubeera nga etupulaningira nga terina data atukwatako. Kyova olaba tukyalekeddwa nnyo emabega. Abantu abamu tebakyatubala, tebanaba na kutubala nga abantu abaliko obulemu lwakuba tebalina data, tebamanyi bitukwatako. Bw'ogenda mu ddwaliro n'onoonya nti oba ndikwagalayoko abantu abaliko obulemu abagwa mu kategori bweti tebalina. Mu gavumenti mu bitabo byabwe temuli. So ffe obuzibu bwaffe ndowooza buli ku data. Gavumenti bwefuna data esobola okuyambibwako abantu abalala bonna abatuusa empeereza ku bantu bonna. Ndowooza engeri gy'abantu gye baali batuyisaamu nga tetuweesa kitiibwa, ne tusalawo ne tugamba naffe katwekubira enduulu. Tuyinza tutya okukola eddoboozi erimu anti bagamba agali wamu ge galuma ogumu. Naffe ne tusalawo tukole ekibiina kyaffe twerwanako. Abakulu bano ne batukwatirako n'abagira kisa ne batukwatirako okutuusa bwe twawandiisa ekibiina kyaffe. Kaakati tutuuse n'okubeera ne ofiisi. Kiki nnyo kyatukozesa bino? Kubanga abantu ebweru mu community, kutandikira mu families, sigamba nti abantu b'ebweru bokka, mu maka, ekikula kyaffe kino tekibeera si kya bulijjo. Naye abantu ayinza okuza naawe ali awo ng'oli mwanvu nga mwenna ne bajjajja bamwe baali bawanvu, oyinza okwesanga nti enkya omuzukulu we ate mumpi. Oyo omwana temumuvoola, oyo omwana aba azaaliddwa mu kutuufu ate nga musaayi gwamu. Ekyokubiri, abantu bangi twajja okujja kuleetawo kino nga tumaze okukolako okubuuliriza n'okunoonyereza ku bannaffe. Naffe embeera gye twayitamu okusooka, engeri gye twayisibwamu, ne bwe twegatta ne tuseyaringa challenges abannaffe ze baafuna, ne tusanga nti lazima tusaanire kukola kwekubira enduulu. Kikyatukozesa kino. Ekyo nakyo nga kiri awo, okwekubira enduulu ly'eddoboozi lyaffe. Ate eddoboozi liyinza okutununula mu bintu nga bino. Okusooka nkugambye nti okusomezebwa kutandikira mu family. Twagala abantu bamanye, n'abalina family ezo bamanye nti omwana oba muzadde omwana ng'ono muntu.